وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kusokera ddala Allah tumwebaza nnyini matendo atugabirira ebyengera ebiyitirivu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutufuula abasiraamu n'abeera nga yatulondera ekisinga ebbeeyi mu byonna nga y'eddiini y'obusiraamu. Omwebazanga nnyo Allah obutakufuula kirala n'akufuula omuntu n'otafuuka kisolo kyonna. Ekyengero ekyo kiteekeko nnyo ebirowoozo, omwebaze Allah. Yagulumiza omuntu Allah n'amuwa ekitiibwa. Allah n'atuteekako ebirina okutulaga nti tuli bantu, kwe kubeera nga tumusinza mu buumu. Mbasaba ekyengero ekyo tukitwale nga kikulu, okubeera nga tuli bantu. Mu buntu obwo Allah bwe yatuteekamu n'atuwa amagezi agaawula ekibi n'ekirungi, n'atatufaananya bisolo bisula bweru bisula mu nsiko, oba n'atatufaananya ebyo ebisula mu mazzi olubeerera. Walakad karramna bani Adam, Allah agamba nti twasitula ne tuwa ekitiibwa omwana Adamu. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala karramaka ka ibn Adam, yakusitula Allah nga ggwe omuntu n'akuwa ekitiibwa. Okumwebazaako ggwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala okukola bye yalagira, okubeera nga asinzibwa mu buumu, okuyimirizaawo essala buli lunaku, n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala omutegeera n'otegeera lwaki oli ku nsi kuno. Akaseera k'okubeera ku mwaliro guno ogw'ensi katono, olina okufaayo ennyo okukakoleramu eby'omuwendo ebigenda okukugasa. Singa abantu babiri babeera mu safaari, ng'omu alina paasipooti eri fake, nga n'omukandaala ssente gw'alina gwa bicupuli, nga ne gy'agenda tamanyiyo, naye ng'ate omulala oyo ali mu safaari munne paasipooti gy'alina ntuufu, nga ne ssente z'alina ssente ntuufu ddala, nga ne gy'alaga amanyiyo. Naye abantu abo ababiri nga bali ku kisaawe, ku bombi ani asinga okubeera seefu mu lugendo? Asinga okubeera seefu yoyo alina ebiwandiiko ebituufu, yoyo alina entanda nga terina buzibu. Lwe lugendo luno olw'ensi, buli omu alukubira ekifaananyi kifaanaganako bwe kityo. Tuli ku nsi tutambula okugenda eri Allah, naye mulimu abalina paasipooti nga fake, mulimu abalina ssente ze basuubira okukozesa eyo nga bicupuli, ne mbeeramu abalina paasipooti entuufu ezaagalibwa nga ne ssente ez'ensi ezo azirina si fake. Abantu abo bwe babeera mu safaari bombi, kubeerako omu abeera seefu, taba na kweraliikirira. Bwe bulamu bw'ensi buno, olugendo lwe tutambula nga tugenda eri Allah.
beera n'entambula etagenda kweraliikiriza. Bwe ziba swala ziswale nga ntuufu mu budde bwazo. Bw'ebeera shahada beera ne shahada entuufu ddala etalinaamu wadde olusu olwekuusa ku bushiriku. Otegeere Allahu lwaki oli ku nsi kuno. Ya ayuha al-insan, Allah yakowoola omuntu aga nti ya ayuha al-insan, wange gwe omuntu, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaki. Otawaana otambula naye ogenda kudda eri Allah omusinkane. Sisuubira yatambula mu safaari ng'alina passport eri fake nga ne ssente z'alina bicupuli, oluusi nga ne mu briefcase mulimu enjaga, n'abeera ng'ali safe mu safaari eyo. Abeera ku bwerinde. Olugendo lw'okufa leka kubeera ku bwerinde, kola emirimu Allah gy'ayagala, beera n'ebiwandiiko ebituufu. Bwe ziba swala zibeere entuufu, shahada nga yeeyo ddala, sobole otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah akusiimye. Nga tufundikira okumalako omwaka guno ogw'Obusiraamu era nga tuli mu nnaku enjeru, fuba nnyo nga bwe kisoboka omwaka guno ogw'Obusiraamu ogufundikire enfundikire ennungi. Yitiriza okukola ebirungi, gufundikire ng'ofundikira bulungi. Bw'oba olimu abo abawa zaka ng'obalirira mu mbala eno ey'Obusiraamu, omwaka gufundikire bulungi era weetunulemu weebale. Biki by'okoze, biki ebikuyiseeko. Nga bw'olaba bizinesi omuntu yeetunulamu n'alaba akoze atya, alina amagoba oba alina loosi. Bizinesi egenda mu maaso oba eddirira mabega. Ebirowoozo biteeke ku kufundikira kw'omwaka guno gw'Obusiraamu. Ogufundikire bulungi n'emirimu emirungi n'okweyisa obulungi, osobole okuyingira mu mwaka omupya ogw'Obusiraamu n'amaanyi mu kukola ibaada. Kubeera we tuba tuguyingira era tuguyingira ne ibaada. Mwezi gwa Muharram gulimu yawmu Ashura, olunaku olwo olw'ebbeeyi olw'ekitiibwa. Nabbiirwa tukubiriza okubeera nga tulusiiba mu mwezi ogwa Muharram olw'empeera empitirivu ezirulimu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza bwe tuba tufundikira omwaka guno tuyitirize okulongoosa, tuleme kweyibaalira nti twasadde Idi ne tusala ebisolo kati tulinga abaamaze. Teekamu amaanyi nnyo ku mirimu ogiteekeko essira. Faayida ezebbiri nga nzimaliriza. Tuli ku musomo gwaffe Mushkilatul Qulub fi ddiin, ekizibu oba akabenje akali mu kusukka ekkomo mu ddiini. Omulundi ogwayita twannyonnyola nti buli w'osukka ekkomo mu ddiini bingi ebikuyitirako ng'omuntu, ensobi nnyingi z'okola, era ne tunnyonnyola ensonga lwaki abantu basukka ekkomo mu ddiini. Obutamanya Kulaani, obutamanya hadiisi za Nabbi yali ategeeza ki, ne tutunuulira n'ebizibu ebiri mu kusukka ekkomo mu ddiini, omuli at-takfir, okukaafuwaza abantu okubajja mu ddiini biduuni dawabitu shar'iyya, nga tutunuulidde mateeka ga Busiraamu gagamba ki. Ekyo nno kizibu kinene kyeŋŋanze nnyo abavubuka naddala fi hadha al-asr, ku mulembe guno, nga n'abamu eddiini tebagiwadde budde kugisoma kutegeera Allah agamba ki, wano Nabbi yali ategeeza ki.
abavubuka bangi beesambye nnyo abamanyi ne bafuna al afkaari al haddama, endowooza ezigenda okubazikiriza oba ezibazikiriza. Fawakawu fi takfir, ne bagwa olwaleero mu kirwadde ekyambadde abavubuka ekyokukaafuwaza buli muntu yenna. Ng'era bwe nabagamba nti algulu, okusukka ekkomo mu ddiini, kwe kwazaala oba kwe kwavaamu al khawarij, bakhawarij alladhina yukaffiruna almuslimin, abakaafuwaza abasiraamu, alladhina kharaju ala alhukam, abeewaggula ku bakulembeze, wastahallu dimaa almuslimin, musaayi gw'abasiraamu ne bagufuula ogwa halaali gye bali, ne balaba nga okutta omuntu balaba nga omusaayi gwe guli halaali. Wastahallu amwaala almuslimin, maali y'abasiraamu ne bagifuula eri halaali gye bali. Abo bakhawarij balina ebizibu bingi. Ng'era fil ghulu, mu kusukka ekkomo mwavaamu firikatu shia oba firaku shia, ebibinja eby'abashiya olwaleero, alladhina sabbu ashaaba rasulillah wa kaffaruuhum, abavuma basahaba bannabbi ne babakaafuwaza ne babakolimira, naye ng'ekibasumbuwa algulu, ghalawu fi Ali bun Abi Talib. Ekyo nno kizibu, ezo fi'a, ebibinja ebyo omuli eky'abakhawarij n'ekibinja eky'abashiya ekyabatuusa ku kabenje ako akanene, abantu ne babalaba fi dairatul islam nga balinga abali mu ssaka ey'obusiraamu, mwana wattu bisababi lghulu, lwa kusukka kkomo mu ddiini. Ekyo kizibu olwaleero ekyeŋŋanze umma eno. Bangi abasiraamu tebalaba bukaafu bw'abashiya, ng'era abasiraamu batalaba kabenje kanene akoolekedde eri bakhawarij bwe basensedde naddala abavubuka abato be bateekamu al afkaari al haddama, endowooza enkyamu ezigenda okubazikiriza obulamu bwabwe. Era mu gulu mwe mwava ba ubadul kubur, abantu abasinza entaana, abasukka ekkomo faabadul kubur, wa hadha shirk. Tebulaba omusiraamu yenna yahrumu alayhi, kiri haramu gyali, hurmatan, obwa haramu bwennyini bittifaaku ahli alilm, obuliko okwegatta kw'abamanyi okusinza entaana, wadde okugisaba, wadde okwegayirira abafu bamutuusize ebizibu bye. Tetulinga banaswara oba bakatuliki abasaba abafu abayita mu bibumbe, nga bwe mulaba abagenda e Namugongo ne bafukaamirira ebibumbe ne babyegayirira nga balaba nti byabafiiririra bibatuusiza ebyetaago byabwe eri Mukama Katonda. Kati haula abantu abafaanaganako bwe batyo, omuteeko ogwokusatu ba ubadul kubur, ekyabatuusa ku ddaala fa abadul kubur, ne basinza entaana, sababuhumul ghulu, kusukkako mu ddiini. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'oga nti la taj'alu kabri, temufuulanga kabuli yange wathanan yu'badu min dunillah, esinzibwa awatali Allah. Binatuuka n'oga nti la taturuni kama atarat an-nasara Isa ibn Maryam, temunsukkulumyanga ne munsussa ekkomo ng'abanaswara bwe baakola ku Isa ibn Maryam. Baamuyita omwana wa Katonda, abamu bamuyita Katonda, abamu bamuyita omu mu basatu. Osigala weebuuza ekibuuzo, ali ki? Naye Nabbi yagamba nti la taturuni, temunsukkulumya
kama atarati naswara Isa bin Maryam ngaba naswara we basussa Isa bin Maryam tabani wa Maryam abambala banga Katonda abambala ba mwana wa Katonda abambala bali omu basatu bisababu lugulu kumusussa komo ebyo nebizibu bivudde alugulu fi dini kusukka komo mu dini era nga okusukka komo mu dini kwe kuzadde albid'a okuzula mu dini bisababu lugulu mtu agenda n'ayitawo n'ayagala n'atamanya n'ategeera bubi kakana asussizza ekkomo wateekedde okukoma ekiddirira n'abeera nga azudde mu ddiini ebulaba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bigambo byayogeranga nga atandika byali byekesa umma eno obutazuula mu ddiini n'okwewaza abantu ba umma eno obutasukka kkomo kale okusukka ekkomo mu ddiini kuzaala ebintu bingi ebivaamu omuli takfiri okukaafuwaza abantu kusinza entaana okuzuula mu ddiini n'okwewaggula ku bakulembeze ab'obusiraamu n'obutapima bintu kubiteeka we bisaanira bisababu luguluwu mulundi oguwaayita twayogera ku bakhawarij n'engeri gye bajjamu n'okusukka kwabwe ekkomo ery'eddiini eno ey'obusiraamu ebizibu by'abakhawariji ebinene ebyolekedde naddala eri society eno ey'obusiraamu fi hatha al asri mu kyasa kino kwe tuli ebinene ennyo biri bisatu ekisookera ddala takfiru l uswat ashabu lkabair okukaafuwaza abantu abeebagala amazambi amanene manhaji y'aba ahli sunna wal jamaa butakaafuwaza musiraamu yeebagadde ezambi ddene duuna shiriki eritali shiriki mazambi amanene mwe muli obwenzi muli okunywa omwenge buli wokaafuwaza omuntu ayeebagadde ezambi eddene umma yonna ogenda gigoba mu busiraamu bameka abatenda kubanga eryo ezambi eddene bw'oluyimirirako n'okaafuwaza buli ayeebagala ezambi eddene kitegeeza bangi boogenda okugaba mu busiraamu babeere nga tebakyali basiraamu kyobulaba manhaji y'aba ahli sunna wal jamaa egamba nti murtakibu lkabiira omuntu yenna ayeebagala ezambi eddene eritali shiriki naqisu liman ennamula yaabwe gyali naqisu liman mukendeevu wa bukkiriza so si mukafiri illa okujjako idha stahalla hadha dhambi senga ezambi eryo akakasa nti liri halaali naga nti obwenzi Allah teyabuharamisa obwenzi buli halaali oyo ahalaalisa obwenzi gwe bakaafuwaza olw'okuhalaalisa ezambi Allah liyafuula ki liyafuula haramu ekyo ekizibu ekisooka eri bakhawariji takfiru l uswat ashabu lkabair okukaafuwaza abantu abagwa mu mazambi amanene okwawukanako ne ba ahli sunna wal jamaa abalaba nti omuntu ayeebagadde ezambi endene naqisu liman duuna shiriki abeera mukendeevu wa bukkiriza ng'ogyeko shiriki kubanga agwa mu shiriki fahuwa kafiru oyo abeera mukafiri ekizibu ekyokubiri eri haulai bagulatun abaasukka ekkomo al infisaalu lkamil ani lmujtama okuva mu society ne beeyawula ne badda ebbali ne bakola markazi eyaabwe ensi eyaabwe gye basuubira nti ensi y'obuki y'obusiraamu ne balaba nti buli yenna ateeyawudde ku society
agwa mu bukaafu ng'era ebakaafuwaza buli muntu yenna alina ndagamuntu ntegerekisi ali mu nsi eramuza amateeka agatali ga buki agatali ga busiraamu. Ekyo kizibu kinene. Ddala abavubuka bangi abalaba omuntu alina ndagamuntu nga balabira ddala nti mukaafu olw'okuba yafuna ndagamuntu. Ekyo kizibu kinene eri umma eno, eri abaana abavubuka abayingizibwamu entegeera enkyamu n'okulamula buli muntu yenna ateeyawudde ne bamulaba nga si muki nga si musiraamu. Ng'era bwe twalaba ebyokulabirako abantu abakaafuwaza omuntu ayambala empale n'essaati ne balaba nga si musiraamu, kasita ayambala empale n'essaati nga balaba nti oyo si muki si musiraamu. Eyo fi'a gurupu weeziri eziraba ebyo, naye mu ndaba enkyamu ey'ekigega. Ekizibu ekyokusatu, takfiiru lmuslim ghairu lmuhajir, okukaafuwaza omusiraamu ataasenguka. Takfiiru lmuslim ghairu lmuhajir, okukaafuwaza omusiraamu ataasenguka n'ava mu nsi gye bakakasa nti ya kikaafu, nti eramuza amateeka agatali ga busiraamu, ne balaba nti buli yenna ataseguka kubeeyungako kugenda mu nsi ya busiraamu gye bakakasa gye bazimbawo Daarul Islaami, ne balaba nti yenna atabeeyunzeeko abeera mukaafu. Wa hadha khatarun adhim, ako kabenje kanene. N'olw'ensonga etulina okumanya bwe tuba tusoma omusomo guno gwe tuliko Mushkilatul Ghuluw fi ddiin, ekizibu ekiri mu kusukka ekkomo mu ddiini, ebyo byonna mwebiri. Twagala olwaleero twogere ku nsonga ki ezireetera abantu okusukka ekkomo mu ddiini nga bwe twatunula emabega eri. Tuze twogere ensonga nyingi, omuli aljahl bilquran, aljahl bimanhaji salafi, aljahl bisunna, aljahl bimaratib alahkam, aljahl bimaratib nnas, abantu obutamanya sunna, obutamanya manhaji ya kisalafu, abantu obutamanya maratibu nnasi nti abantu balimu amadaala, obutamanya maratibul ahkam nti ennamula za sharia zirina amadaala. Ekizibu ekyo kinene, kitegeeza omuntu yenna atannaba kutuuka ku levo eyawula maratibul ahkam, nti sharia bwe yali eramula ng'etegeka amateeka galimu levels. Ng'era bwe twalaba nti abantu balina levels mu ddiini, atamanyi tosobola kumwenkanyankanya n'akola ki n'amanyi mu kulamula. Asobi, omwana omuto tosobola kumulamula nga bw'olamula omukulu. Kyovulaba sharia eteekawo almukallaf, omuntu avunaanwa amateeka g'obusiraamu, wa ghairu mukallaf, n'oyo atavunaanwa. N'eteekulula abaana abato neega nti assabiyu almumayyiz, omwana omuto ayawula, wassabiyu ghairu almumayyiz, waliwo omuto atayawula. Abo bonna bi ashkalihim, ku levo zaabwe ezo balina ennamula sharia gye batunuliramu. Hatta al-kuffar, kababa abakaafu, mulimu badduatu ila al-kufur, abakoola abantu nga babazza eri obukaafu. Olaba abashiriku ababeera mu masabo bakoola abantu, olaba pasita ababeera mu makyakya babuza abantu, nembeera bamukalliduuna abagoberera obuki obugoberezi ekigaali. Hatta al-kuffar, n'abakaafu bennyini balina maratibu amadaala fi kufurihim, bukaafu bwabwe. Ntegerekisi n'ensonga endala nnyingi. Olwaleero njagala twogere ku nsonga emu, kuzimu ku nsonga al-istijaalu, okupakuka.
mu bimu ebituleetera okusukka ekkomo mu ddiini al istijaalu okwanguyiriza. Oba tuli ffenna? Al istijaalu okukola ki? Okwanguyiriza. Allah agamba nti khulika al insaanu min ajal. Khulika al insaanu min ajal. Omuntu Allah yamutonda, abamanyi bavunula aya eyo nti omuntu Allah yamutonda mu bunafu, naye mu bunafu obwo apakuka, ayagala nnyo okwanguyiriza. Kyova eno aya yajja nga Ibn Kathir bwe yagaa nti wal hikmatu fi dhikri al ajalati al insan, ekyagendererwa nga Allah nnyonnyola okupakuka kw'omuntu mu aya omwo, Allah bwe yamala okunnyonnyola bali ba mustahzi'in abaali bajeeja nabbi, Allah kwe kuleeta aya eno nga kijja ggwa mu mitima gy'abano abasigadde sur'atul intiqam, okwanguwa okubonereza abantu bali. Allah kyava yagaa nti khulika al insan min ajal, omuntu yatondebwa nga apakuka. Amanyamu bagaa nti omuntu yatondebwa mu mbeera ze alinga eyatondebwa mu kupakuka, mu kwanguyiriza, olw'okuba ayagala nnyo okwanguyiriza. Tebulaba Allah yagaa nti saurikum ayati, abo temwanguwa balamula oba kubassaako bibonerezo mu olw'okupakuka kwammwe, nze nja basasula, nja bakola ki? Tebulaba Allah yagaa nti walakinnakum qaumun tastajiluun, kizibu kimulina mwanguyiriza, mwagala nnyo okupakuka. Omuntu okumanya ayagala okupakuka tayawula kimugasa, kirimu kabenje na kitaliimu kabenje, olw'okupakuka kw'omuntu, bwe butonde bw'omuntu. Kyova olaba Allah bw'aba takuyambye at-ta'anni, okwetegereza, okuteeka buleeki ku bintu n'osooka weetegereza, okupakuka kuno okwanguyiriza kusobola okukusuula ku bizibu bingi. Buli w'opakuka n'oyanguyiriza, mitawaana mingi egisobola okutuukako. Al istijaal, Obusiraamu butukubiriza okubeera ne ta'anni, okwetegereza, okwekkenneenya. Olaba tugamba bugambi nga n'amawulire gazze, sooka ogakole ki? Sooka ogeetegereze. Oyinza okusuula umma mu buzibu wabuteetegereze. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, omwonoonefu yenna buli wajja binaba'in, Allah yamuyita mwonoonefu, abantu basobole okwetegereza kikyaleese, ddala byaleese bituufu, amawulire g'eddala geego. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, omuntu bwajja n'amawulire musooke mugeetegereze. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mujja kupakuka mwanguyirize, mulamule abantu ate mwejjuse. Teriyo apakuka, teriyo ayanguyiriza n'atejjusa. Hatta ne bwebeera relationship gy'oyingiddemu, olengedde mwana muwala, ta'anni, kwata ku kiki? Buli w'opakuka olina kwejjusa. Teriyo apakuka atejjusa. Kyekizibu ekisudde umma eno n'abavubuka abangi awabi, ne kitusuula mu katyabaga. Buteetegereza, kwanguwa kupakuka. Buli kimu oyagala okitwalire nga bwe kikoze eki, bwe kijjidde. Siryerabira ku myaka gyange gino. Kyalo omu yawangaala mu bufumbo n'ebba emyaka 17, ne bafuna obutakkaanya wakati mu busungu. Mukyala n'ayawukana n'ebba, mu wiiki emu yali amaze okuwoowebwa omusajja omulala. Oba yali amwagala mu bufumbo, Allahu alamu.
naye mu kupakuka okwo kwe yakola omusajja gwe yagenda naye ng'alina ekiwuka. Kiwuka kyaluma mama Madiina nekimukutulako enviiri n'akaaba ng'embwa, naye nga mu bufumbo alinayo abaana 8 obwasooka. Naye laba gwapakuse naye amuwadde ekiki ekiwuka. Obulwadde bwaluma omukyala. Taata w'abaana ono gye yava n'atuukanga n'okugenda mu ddwaliro alabe ku maama w'abaki w'abaana be olw'obulwadde engeri gye bwamulumamu, nga n'omusajja yamusiiga ekiwuka yamulekawo. Kyamuwaliriza amujjanjaba obulamu bwonna paka lwe yafa. Ekyamuleetera ekyo kiki? Kupakuka. Bameka olwaleero abapakuka? N'alaba ekintu awo amangu n'apakuka. I want to move on. Nakoowa embeera embi. Opakuka ki? At-ta'anni. Siraamu tugamba kola ki? Naye ate bwe bujja ku nsonga zino ezaffe ez'eddiini, weetegereze nnyo nga tonnalamula. Weetegereze nnyo nga tonnakaafuwaza muntu. Weetegereze nnyo nga tonnayogera ku muntu oyo kigambo ky'otamanyi, ky'ojja okwebagala oluusi kikufiirize n'ejjana. Ekituleetedde ebizibu al-istijaal, kwanguyiriza kwagala kupakuka. Kubanga omuntu yeetayawula kirungi na kiki ekinaamugasa n'ekitaamugase, ayagala kwanguwa kupakuka. Niyo tudda mu mateeka gano agaffe ag'eddiini y'Obusiraamu. Lwaki Abasiraamu bapakuka? Oli n'alamula ku muntu ekintu. Olaba obulamu buno obwensi tebwetaaga kupakuka. Wetaaga ebintu okubigendako mpola. Kwetegereza. Oli ne wajja ne bw'aba akuleetedde mawe naga bbuulu okimanyi, sooka weetegereze. Toyanguwa kulamula ku muntu. Abantu abamu bawaayiriza, abantu abamu batemerera, abantu abamu boogeza bukyayi. Oyinza okwogera ku muntu ekintu nga mu butuufu lulimi, ate ekigambo kino bwe kimala okufuluma kiba tekikyali kikyo, kubanga buli muntu akivunula nga bw'akola ki, nga bw'aba ayagadde. Naye oba tonnaba kukyogera kiba kikyo. Mubeere n'obutapakuka. Ne bw'ebeera relationship gy'oyingiddemu, genda mpola mpola mpola. Ne bw'ebeera business, olabye business gy'osoose, olabye ekutta akatidde kakwanguwa kuteekawo ndala. Omuntu obulamu bw'alina okubeera ng'agenda step by step, agenda mpola mpola, so si kwanguwa. Khulika al-insaan min ajal. Omuntu alinga eyatondebwa n'ateebwamu akantu akamuteekamu speed, so nga yatondebwa mu ttaka, so si mu kukola ki, so si mu kupapa na kupakuka. Naye ffe lwaki tupakuka? Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala aga nti fala tasta'jiluun. Temukola ki? Temubuguutana. Obuguutana ki gw'ogenda naye omumanyi? Omukebedde mu byenda ne mbwengula. Yeegowooza kimu ne weeba nsala ne bonzegyamu omusaayi. Tegerekisi bannaye fala tasta'jiluun. Temukola ki? Temupakuka. Kigambo ky'okupakuka kye kireetedde abantu obuzibu. Nabbi yalengera lumu sahaba n'amugamba nti inna fiika la khaslatayn aw la khaslatan. Olimu ebitendo bimeka? 2. Allah abyagala nnyo. Arifku, okukwata mpola. Ta'anni, obugumiikiriza. Ntegerekisi n'okukwata empola ebiki? Ebyo Allah bw'abikuwa oba owangudde. Bino byonna ebyetera abantu n'olaba nga bayisa fatwa, oli n'ayisa fatwa. Ate abantu akabenje akali eri abawalimu baffe, akabenje akanene akali eri abawalimu baffe, abasinga balina ekizibu kino ekya istijaal. Agenda n'ayisa fatwa mbwa nga tasoose kwetegereza amanyi bagamba ki.
ate bw'amala ogifulumya n'egenda mu bantu kizibu nnyo okudda n'agamba nti bannange nina wentereeza. Bameka mu bawalimu be wali owulidde ng'agamba nina wentereeza? Naye abantu abo tebasobya. Gwe n'oyogera omwaka mulamba nga tokoze ku nsobi, oli nabbi oba oli malayika? Naye gwe owulira ani ayimiridde ekkazindaalo buno bwe tukwata yagamba nti banne nina ensobi gye nakola ku masala bwe gati. Songa eyo nagyetegereza si ntuufu, ekituufu kye kino. Wali owuliddeyo bameka abakola ekyo? Buli omu yeekaza bibasinga obungi. Kati al istijal kyava Allah atugambye fala tastajiluun walihadha al istijal fima yataallaqu biddawa wadduat, okupakuka okwo okwanguyiriza okukwatagana ku ddaawa eno ne badduat, asbaabun wa madahir, kulina ensonga lwaki bapakuka, lwaki bapapa, lwaki balina speed, kulina ensonga. Tegerekisi njagala twogere ku asbaabul istijal, ensonga ezireetera abantu okwanguyiriza okupakuka. Ekisookera ddala aljahal, obutamanya. Butamanya kasita bukkulembera oba olabye. Ekyokubiri hawa nafsi, kwagala kw'omutima, kasita okulembeza okwagala kw'omutima. Ekyokusatu obutaala, kwagala okukola ki? Okweteekawo buli kimu gw'okikola ki? Gw'okimanyi, buli kimu gw'okitegeera. Ako kabenje kanene. Aljahal, obutamanya, tuli fenna. Ekyokubiri ki? Okwagala kw'omutima, hawa nafsi, kulembeza okwagala kwo. Tuli fenna. Ekyokusatu okwagala okweteekawo. Nsonga ne bwebezze sooka ogyetegereze. Ne bw'oba siggwa gyogeddeko naye sooka ogyetegereze. Ensonga eno egamba ki? Tuli fenna. Kale hal istijali, baganda bange, okumanya okupakuka kwa akabenje kutuleetera ebizibu bingi, hatta ne mubulamu buno obwensi. Bulamu buno obwensi tebwetaaga kupakuka. Ate Allah bw'akugezesa n'opakukira mu bintu bibiri, kuggwe n'ebyo ebibiri waliwo ekifa. Kasita Allah akuleetera okupakukira mu bakazi, mwana wange teekako ekigero, kyali muto. Bano abasajja abakulu sina kinyinza bagamba, naye ngamba ggwe teekako ekiki mu bakazi. Kasita obeera n'okupakuka mu bakazi, olina kutomera. Otatomera abalwadde, otomera ab'ebitambo, otatomera ba bitambo, otomera abaliko emmandwa. Okupakuka kasita kukuleetera mu baki? Mu bamaama bano. Unajua mwanamke? Ndiyo sana. Huyo mwanamke ni hiyo hatari. Abafuyibe miti. Mumwenna mutunule bulamu bwaffe bwe tuwangadde, okupakuka nga kutomeza ebisenge. Butunula be mukabula ekyo genda wamma kino ekyandeetera kino kwali kupakuka. Omuntu atuuka n'okupakuka omuntu atali mutuufu, n'atuuka awaka n'atandika okwejjusa, n'ayagala okukaaba ng'ate gwaleese takyasobola kumwejjako. Aga mwejjiko nti kupakuka, ayi temwagala kuwuliriza. Fala tastajiluun, laba Allah bw'atugamba fala. Ekyokubiri, Allah bw'akuleetera okupakuka mu mutaka ono, ani? Sente. Ebyo ebibiri Allah bw'abikuteekamu, kathamometa ako ne kakubeeramu, akaaba maama neki ne sente. Ku mwembiriri waliwo afa nga bukyali. Sente bwe zitafa gw'okola ki? Omukazi bw'atafa gw'okola ki? Ebintu ebyo. Kubanga ebyo abantu mu dduniya bye basinze okutunuulira.
mukyala na ssente ate teriyo afuna ssente atamagamagira ku bakyala. Allah bwakuwa ssente ne zitakutwala ku mukyala okujjako nga sheekh oliko ekikyamu, naye buli afuna ssente zimulengeza wali muki? Kati Allah bwakuyamba n'ozifuna ne zitakutuma mu bantu bano noga kankole eddiini, ngende Makka, ngende kuwumula, kanzimbe emizikiti. Wallahi Allah bakuyambe kuba abakyala bawulira ssente. Ntegerekisi essente erina engeri gyewagamu omuntu abanga anywedde enjaga emutudde ku mutwe olw'ekintu ekikutuma olinga ali ku sepulingi. Ssente kale ebintu ebyo bibiri Allah bw'abikuwonya n'otabipakukiramu abakyala neki ne ssente oba oyambiddwa. Naye abasinga obungi awo tuzikiridde mu bulamu buno obw'ensi, njogera ku bintu bino eby'ensi. Bwe tudda mu ddiini, al istijaaru okupakuka kuleetedde abantu okulamula kye batalinaako kukola ki? Kumanya. Olina omusanga ng'alamula ekintu nga talina kyakimanyiiko, n'akaafuwaza, n'alwaza, n'alaba kino, naye ng'ekimusumbuwa al istijaal, kupakuka, kwagala kweteekawo, alina hawa nafsi, alina byagala okuyisaawo mu ddiini. Era okupakuka okwo kwe kutuleetedde okulamula ku bannaffe ebitali biki? Ebitali bituufu, n'okuyisa fatwa ezitasaana. Al istijaal law ta'annait, singa weetegereza n'okkakkana n'otunula mu bitabo by'amanyi n'otunulira omumanyi oli yagamba bw'ati n'otunulira oli bw'ati ne bw'ati, waalibadde togwa mu nsobi. Naye okupakuka era ezimu ku nsonga min asbaabi al-istijaal ishtidaadu al-balaa. Mu bimu ebituleetedde okupakuka ishtidaadu al-balaa, ebizibu okutuyitirirako okutugezesa okususse. Inna kathirata buguut, buguuti eziyitiridde obulamu buno obw'ensi okutunyiga, washtidaadu al-balaa, n'ebizibu ebigeza okutuyitirirako bwavu. Buli kiseera nga waliwo buguutu, ebintu ebijja mu bulamu bwo. Tadfa'u al-maru ila al-istijaal, bireetera omuntu ne bimusuula mu kupakuka. Buguutu ezo eziyitiridde n'olabanga kano kakutuddemu, ne kano kakutuddemu, ne kali kakutuddemu, ne kali kakutuddemu, ekivaamu al-istijaal, emitawaano kuyitirirako. Buli emitawaana bwe gikuyitirirako n'otapakuka oba weesiimye, emitawaana we giyitirira ennyo ku muntu, ebiseera ebisinga okuggyako oyo Allah gw'asaasidde yawona ensonga y'obutapakuka. Ngenda okulaga saamanyira bulamu bubi, nakoowa embeera embi, nze njagala kumuvinga ono. Ogenda omulaba akola ebintu ebimusuula mu kaki? Mu kazibu. Ntegerekisi kati ishtidaadu al-balaa, emitawaana okuyitirira ne gikugejjako. Tadfa'u al-mar'u ila al-istijaal, gireetera omuntu okumusuula mu kupakuka fi tagayyur aw istijaali hulul al-adhaab bil mukhalifiin. Oba n'atuuka n'okulaba nga emitawaana gigudde mu umma, n'alaba nga waliwo abagireese, n'ayagala abasseeko ebibonerezo. Akati mmwe njagala mukubemu ekifaananyi bamaseeka baffe we battibwa emabega, kubanga buli mwaka twali tuziika oba kubya amasasi, ne wayita omwaka ne bamukuba amasasi, ne bamukuba amasasi, abamu ne babasiba. Mu kaseera ako ak'emitawaana egyo, buguuti ezo ze walaba ezaaliwo, abantu tebaba kubeerako muntu abakkakkanya. Olowooza ki ekyaliddiridde? Bangi abaalittiddwa baali badde bangi.
abalisibiddwa mu makomera gaalijjudde lwakukola ki? Olinga alaba emitawaana gikoze ki? Gisusse, n'alabira ddala nga waliwo obulyazaamaanya. Kyovulaba taani yeetaagisa omuntu okumugamba nti bannaye mugumiikirize, bannaye mukwate empola. Naye gwe njagala okubbemu akafaananyi mu kaseera ako. Abantu baba kwambala kyambalo kya istijaal, kyakupakuka. Bagenze mu kkooti bawulidde sheekhe waabwe bamuzizaayo mu kkomera. Olowooza ki ekyaliddiridde? Kye batugambye nti mu bimu ebituleetera okupakuka, okwanguyiriza n'okutuusa ebibonerezo eri abo bamukhalifiina abatwawukanako mu ndaba, abatwawukanako mu manhaji al istijaal. Ogenda n'olaba nga ebizibu babireese. Ntegerekese. Fahuwa yuwaddi takhallus bima huwa fihi min balaa. Muntu agenda okulabira ddala nga okupakukako okwanguwa kwe kuyinza omujjamu ekyo kyalimu. Kyovulaba lakad shaka Khabbab ibn al-Ard. Khabbab bwe yajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma yajidu al-mu'minuuna faqaal lakad shaka Khabbab. Khabbab yakomplaininga mu maaso ga Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku ebyo abakkiriza bye bayitamu, ng'alaba embeera esusse, buguutu ziyitiridde. Faqaala, kyava agamba Nabbi, nga Khabbab agamba Nabbi nti ala tastansiru lana, tosobola ya Rasulallah kututaasa. Ala tad'u Allahu lana, tosobola kutusabirako eri Allah ne tuva mu mbeera eno gye tulimu. Nabbi kyava abaga nti kaana arrajulu fi man qablakum, waliwo omusajja mwabo abaabakulembera, yuhfaru lahu fil ard, nga baasimanga ekinnya ne bamuteekamu. Fayuj'alu fihi, ne bamuteeka mu kinnya. Fayujaa'u bil minshaari, ne baleeta omuki omusumeeni. Fayuda'u ala ra'sihi fayushaqqu, ne bamuwasaamu ebitundu bibiri, naye tekyamujjanga ku ddiini. Ekyo Nabbi yali ategeeza ki? Bakole ki? Bagumiikirize. Yali abakubiriza babiri bagumiikirize. Kati emitawaana senga giyitirira gireetera abantu okupakuka, tetusobola kukwata bakaafu abo ne tubayuzaayuza, be batuleetedde ebizibu bino. Naye laba Nabbi we yabagamba, waaliwo abaabakulembera baasimanga ekinnya ne babateekamu, ne bamuteeka mu kinyuumu, ne baleeta omusumeeni, ne bamwasaamu ebitundu bibiri, naye ekyo tekyamuggisanga ku ddiini ye. Byagezaako okubatereeza babeera abaki? Abagumiikiriza. Olwaleero omusiraamu, kizibu ki kye wali otuuseeko ekituuka ku leve eyo, omuntu okumusimira ekinnya ne baleeta omusumeeni ne bamwasaamu ebitundu bibiri nga tekimusuuzizza ddiini? Naye gwe ekikusuuzizza eddiini nti wafunye omukyala mugagga mulokole, oyagala mutambulire wamu, ate era ku mudiinukum waliya ddiini. Gwe n'oli gwe baleetedde omusumeeni ne bamwasaamu ebitundu bibiri, mwenkana. Ffe kizibu ki kye twatuuseeko ekitusuuza eddiini nga ne bali be baayasangamu ne babayuzaamu n'emisumeeni ebitundu bibiri, ng'alaba bw'ati, naye nga talokose, nga takaafuwadde, tavudde ku ddiini. Naye ffe obwavu butujja ku ddiini. Bwavu bunnumya, ate nali nsaala, nasaala saafunamu. Busiraamu n'obuta, noga aleluya, amen. Bwavu. Omuntu alwala bulwazi n'alwalira bulwaliza ennaku, ne bamuga olulumbe Luganda, n'agenda mu ssabo, n'atandika okukuma mu byoto eby'omu ssabo, n'alinnyirwako emmandwa, nalinga aliko amajinni,
ngaga gundi ali yazimba essabo kiki olumbe munnaye lwamujja wano yazze ku bya kiganda naye tunuulira abantu bano nabbi sallallahu alayhi wasallam lakad shaka Khabbab ma yajidu almu'minun Khabbab yajja eri nabbi n'amutegeeza abakkiriza embeera gye bayitamu naga nti ala tastansiru lana tosobola kututaasa kutusabira eri Allah tutaase ala tadu Allahu lana tosobola kusabira eri Allah tuve mu mbeera gye tulimu nabbi n'abakubira ekifaananyi ekyo kana arrajulu fi man qablakum waliwo yabakulembera mummwe yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi nga basima ekinnya ne bamuteekamu fayuja'u bil minshar ne baleeta omusumeeni ne gumuyitamu fayuda'u ala ra'sihi fayushakku bithintain ne bamwasamu bwe batya ebitundu ebyo naye nga tavudde ku buki ku busiraamu laba olwaleero ebijja abantu ku ddiini olina alaba ng'abasiraamu b'ennakasero abakulembeze baawo babasiba naga tubakubanga ffe tuli ku kituufu ebizibu bino tebyali abasiraamu ekiseera be batta abasiraamu ekiseera be basiba naava mu busiraamu olwo tuba kutuuka ku ssa ery'okutuyisaamu emisumeeni n'olaba amiirwo nga bamuyisaamu omusumeeni temwali kwase bukwasi birevu noga ebirevu byammwe bibyo ngenze sibangako musiraamu ng'olaba omuntu bamuyisaamu omusumeeni bwe bati olaba okusibwa kw'abasiraamu abayitiridde mu makomera abantu kubagisaako ebiki ebirevu olinaaga nti ebirevu mbitadde naye nabo abasajja be bayisangamu emisumeeni ngere musome hadisi ya Khabbab bwe yajja mu maaso ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubuulira embeera abasiraamu gye bayitamu ffe tuyise mu mbeera ki eyenkana ey'abano etusuuzizza eddiini etutagaza leero oli mu kyaki leero n'ogendako mu muzikiti enkya n'osiiba mu ssabo luli oli ku bijja oli wa ddiini ki kwezeza ennyogedde nywera nga bano bwe banywera kyova olaba nabbi yafundikira hadisi eyo ng'aga nti walakinnakum tastajiluun obuzibu mwina mukola ki mupakuka mupapa ensonga muzimu ezituleetera okupakuka tuli fena ishtidaadul balaa kuyitirira kwa biki kwa bigezo kigezo ne kijja n'opakuka n'olaba mbu tomalaako n'ogula obutwa n'obwewa n'olaba nga tomalaako ne weeyimbamu omuguwa olinaagamba nina abaana bangi sijja kubasobola kubaweerera wazaala baki n'ababala abalamu n'ababala ne ssente mu primary bukaddaana n'abalaze banaagekozesa ku university n'abala n'emiwumbo gy'emmere naga obukadde 8 ne yetta nabo n'abatta yetta n'abaana n'abatta nga walaba kasoma abakyajjukira ekyafaayo kyakasoma wano ensangi ewaffe ku kkubaawo yakwata abaana be 7 n'abattisa embazzi omu ku omu kitalina busobozi bizibu bimuyitiriddeko omu ku omu naye abaana abo ebbujja abo ttabaaki ate n'embazzi naye neyetta doze ennyumba eyo yamala emyaka nga teri agikola ki muntu kulengera mbw ebizibu biki bingi bimuyitiriddeko tabisobola nina abaana bangi sigenda kusobola kubaweerera kambatte nange enveewo omusajja ono Swaibu muzibu nnyo yansuubiza obutanzizaako neyetta kumuzzaako abaana b'omusajja n'abatta naye neyetta naga katukuviire kati bw'oviira Swaibu olw'okuba akuzizzaako wesse n'abaana naaba nga tali wasa bali mubeeremu akatoola naaba nga tali wasa abo abakyala batuuka ku leve eyo bubbaawo amuzizzaako
n'alabanga obulamu tebukyagenda mu maaso okwetta kyekikola ki gwe bw'ofa baawo n'ataddayo kuwasa. Oyo mukyala baamuziikako ebukolooto bwe batyo, baawe yamuzzaako n'alabanga ebizibu bimuyitiridde, yali takisuubira, n'ayambaza abaana b'omusajja abaana 4 ng'abambaza engoye ng'akima omu ku omu ng'alinga abatwala okukyala ng'akima omu ku omu. Yabatugiranga waalingawo omwala, n'aleeta asooka n'amutuga n'amusuula mu mwala, n'addayo n'aleeta owokubiri ng'amwambaza bulungi engoye ng'ez'okukyala, n'aleeta owokubiri n'amutuga n'amusuula mu mwala, n'owokusatu n'owokuna naye n'agwa mu mwala n'afa. Emirambo egi bwe baali basaalira omukyalo oyo gwe bayita Sheikh Islam, ono yali akulira ekibuli, gwe bayita Sheikh Islam mu baana ab'e Katuumu, yasaalira abaana bano esswala ya jeneza. Kuba bino byenjogera hakiika si byadda, bya myaka gino. Bwe baali basaalira abaana abo yasaalira abaana salaatul jeneza, naye ng'omusajja gwe battidde abaana ennaku gy'atunuza nga teyeetegeera. Naye baali basaalira abaana bano ne babasaalira salaatul jeneza n'agimala. Omukyala tebaamusaalirawo, mayiti ye ne bagizza ebbali ne basooka basaalira abaana, kubanga emirambo baagijjayo mu maki mu mazzi, mirambo 4. Kati mu kusaalira ogwe ne baguteeka ebbali. Kati n'alonda abasajja abaali bambadde nga boolaba ono bwayambadde tishaati, n'ono tishaati, n'ow'ekikalu, abantu abambadde emijoozi. Tegerekisi oli ataddemu ogw'Emirates n'agakulembera jeneza y'omukyalo oyo. Bano abazze nga bambadde abaliko ekanzu, enkofiira oba ntegerekisi, n'abagamba omusaaliro muki abaana, oli n'amusaazisa bano abakubye ebikalu. Lwaki yakola ekikolwa ekyo? Kulaga abasigaddewo nti ekikolwa ekyo kikyamu. Nimulowooza ki ekireesa? Laba istijaalu eno, okupakuka kw'omukyalo ono kiki? Kulaba nga ebizibu bimukoze eki? Bannaye teriyo atalina bizibu, bassebo ne bannyabo. Buli muntu yenna gw'olaba alina ebizibu bisingagana buki? Senga buli muntu afuna ebizibu, apakuka ne yejja mu bulamu, apakuka n'ava mu busiraamu ne yetta, ensi eno yalisigadde mwani. Ani atalina bizibu? Afuga eggwanga lino yatalina bizibu? Akulembera Obuganda n'ebyabaganda nga n'aba mukakasa nti ensi yiye, yatalina bizibu? Kati wuyo ali mu buwaŋŋanguse Namibia, mu nsi etali yiye, naye yiye tagirinamu miki mirembe. Ani atalina bizibu? Ebikutuusa okuleka eddiini yo, ebikutuusa okwetta, ne weeteekamu omuguwa, ne weewa obutwa, n'otta famire ennamba mbw amabanja, n'osanga oli ng'alengejja ku muguwa, n'awandiika akapapula katono 7,800 ze bamubanja, awandiika naga ekinzisizza, nina amabanja, sente ezo muzisasulanga, azimanja ye mukasa, abeera eri ku kibanja 7,500, nze ŋŋenze. Olaga wa? Ebizibu ekisembayo, ebizibu by'edduniya eno kwe tuli tebyenkana bizibu bya kabuli. Kabuli waba kubanga waaliyo emirembe okusinga wano we tuli, senga bangi gye tulaga. Ntegerekisi, olaba ffe abaziika otya, ate olwo gwe baziiseeyo gwateekayo munno, nolabanga bbulu asitula bosa amuteeka mwana adaani, bagagamba bisimillah wala millat rasulillah, ono akankana, ate gwe baleseeyo. Mulowooza aba afaanana atya? Eri gy'olaga bwe wasinga obuzibu, eno gy'okola ki? Gy'ova.
gyova wanguko okyasobola okukola nosasula ebbanja erikwettisa. Bwe liba zambi nga lyerikutuddemu okyasobola okwegayirira Allah alikole ki? Alikusonyiwe. Naye kasita omala okuvaamu omwoyo teri yagenda kwegayirira Allah likusonyiwa. Walikola gwe nani? Fala tastajilun. Obulamu bw'ensi temubuteeka mu supiidi, temupakuka, mukwate mpola, wegendereze nnyo, topakuka, tulina kikupakusa. Buli kyonna kyotuukako beera ng'omuntu akwata empola. Naye okupakuka kwe kutuzaalidde ebiki? Ebizibu. Badde nnyinnyonnyola ekindeeseza ebyo byonna asbabul istijali. Lwaki abantu bapakuka? Lwaki abantu tupakuka? Ishtidad albala, ebizibu okutuyitirirako. Naye ebizibu bwe bijja oli muntu byeŋŋange ng'omuki? K'omuntu. Kuba Katonda bw'atyo bye yatutondera obulamu bw'ensi kubeera mitawaana bizibu. Ate buli kizibu ekijja kyekisembayo, buli kizibu ekijja kiwe sayizi yaakyo. Buli mutawaana oguba gukutuusengako mu bulamu guwerevu yaagwo. Benkanankana afiiriddwa omukyala n'afiiriddwa omuzzukulu mu kunyolwa. Lwaki wenkanyankanya gwe afiiriddwa neibawo ng'afiiriddwa omukyala? Byenkana ng'afiiriddwa omwana, ng'afiiriddwa kizibwe. Buli kizibu kiwe ki? Sayizi yaakyo, levo yaakyo. Kubanga n'afiirwa tasula ku malaalo, naye n'osuula nusu 5 n'obinoonyeza olunaku lulamba. Bwe bikugwako mu kawungeezi nga kano ekiro n'ogula n'ettooki ya mutwalo n'oteekamu amanda ga 14 noonya ssente zange. Ani azirabyeko? Nabadde ntudde wano. N'otankula obusubi n'essola n'ekuyitako onoonya nusu mmeka? Laba ettooki gy'oguze ya mmeka? Buli kizibu kiwerevu yaakyo. Gwe babanja emitwalo 2 yenkana gwe babanja obuwumbi. Bakubanja 3,000. Olinga banka gwebanja. Kwinna weemazeeko emirembe. Otya n'okuyingira omuzikiti omusiraamu yakuwola 3,000 olw'okuba asaalira awo. N'essola tokyazireeta ajja kundaba. Buli kizibu ekindeeseza ebigambo ebyo ngezaako okubafembereza ekifaananyi nti buli kizibu tukiwe eki? Ekikwessa olw'okuba bakubanja 1,000,000 kiki? Ne weeteekamu omuguwa. Ayi laba omuguwa gweweetaddemu gwa nusu 3. Ate bakubanja mmeka? Kati biba byenkanye. Okufaako n'ebbanja byenkana. Mubadde ki? Mugamba temubiwulira naye mujja biwulira. Mbagambye Allah yatugaana okukola ki? Mwenye mwefuula abatawulira byenjogera naye mujja biwulira. Ngambye nti Allah yatugaana nti fala tastajilun. Temukola ki? Bali tubeere beegendereza bakwata mpola. Temupakuka. Opakuka ki? Gy'olaga tomanyiyo, gy'olaga wafaanana watya, gy'olaga wazibu okusinga gy'ova. Omulundi ogujja wenja okutandikira ku asbabul istijali. Ensonga ezituleetera okupakuka. Yogedde ku bulamu bwa mirundi 2, obulamu obw'eddiini n'obulamu obwaki? Obw'ensi. Bwe kituleetera okupakuka mu ddiini tutuuka n'okulamula bannaffe ne tubakaafuwaza. Mu bulamu obw'ensi mbyogedde era byensembezaayo. So tubeere beegendereza okukwata empola n'obugumiikiriza n'okugumiikirizaganya mu mbeera ez'enjawulo mu bulamu buno obw'ensi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nnyini buyinza atuwe obulamu obulungi kuno ku nsi ne ku akhira.
saba Allah tuwe obugumiikiriza mu challenge ezo zonna ezitutuukako. Tumwegaira Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalira amabanja gaffe, atusembereza abantu abalungi mu bulamu bwaffe mu kaseera akasembayo mu bulamu bw'ensi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugaziize mu byenfuna, atugaziize mu byensula, atukuumire ebyengera ayi Allah byatuwadde. N'abo ayi Allah batannaba kufuna byengera, gwe mugabi, gwe mugagga gwagaggawaza, atakendeera mawanika. Ayi Allah tukusaba otugabirire mu mawanika go. Ayi Allah tukusaba otaase obwavu n'obukafiiri. Ayi Allah tukusaba otutaase tuleme kulemererwa. Ayi Allah totujjanga mu ddiini eno y'Obusiraamu. Tewabeerangawo ensonga yonna ayi Allah etusuuza eddiini yaffe. Tewabeerangawo ensonga yonna ayi Allah etusuuza obusiraamu bwaffe. Ayi Allah tukuumire ku ddiini yaffe n'Obusiraamu, tutuuke mu maaso go ayi Allah ng'otusiimye. Ayi Allah tukusaba otuwa emitima egikutya, otuwa obuwangaazi obulungi obulimu baraka, otuwa obuwangaazi obulungi obutaliimu ndwadde, otuwa obuwangaazi obulungi obutaliimu kugezesebwa, otulongooseze ezzadde lyaffe ne bakyala baffe, otulongooseze ensi yaffe eno. Taasa baganda baffe abali mu Palestine, taase baganda baffe bonna abali mu nsi ababonyaabonyezebwa olw'eddiini eno y'Obusiraamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.